mu January nammwe tubagaliza amazaalibwa amalungi. Eyo nga nvuddeyo waliwo Jonna bagambye engeri abasajja bano gye bali mu kuyiiya okola obutujju mwongere okutambuza ekintu ekyo temukiyita ekyokusaaga mukitambuze tulabe nga tujjawo obutujju obwo bwe baagala okukola ku Lwokuna lwa wiiki ejja. Ekyo kyo temukyerabira bannaye tubeegayiridde. Mwongere okukyogerako kolayo ka short video mu ddoboozi lyo bw'obanga ng'osobodde kukola ddoboozi bw'oba osobodde kukola TikTok oba nsobola kukakola mu challenge nkugambye Museveni ayagala kukuba ebitundu bye nabagambye omuli Kireka Gaba Natete newa nabibawadde eggulu si bya kusaaga ebyo ebintu. Eyo nga nvuddeyo waliwo olukwe olw'okulwanyisa abantu ba online warriors okulumbagana twekube. Sente ezo zafulumye zaweereddwa Nsereko era abeetegese okuzirya bwe mubadde nga gye muli muzirye. Naye mbagamba mwenna abali ku online media omuntu yenna bw'akulumba ku media tomuddiza sirika. Bwe mulaba nga nefudde wano nentandika okuba yeyekolera nga mumanya nze nalidde muwulidde bulungi. Abasajja batudde ne bagamba Museveni yatudde yabadde ayomba nga bali mu meeting zaabwe ne bagamba nti media bafukidde media nti Kyagulanyi bagambye His Excellency Kyagulanyi ali ku kaweweevu kubanga ku media ensonga yonna bw'ebeera mu ggwanga media esooka n'egisensebula nga Kyagulanyi asirise nti ye agenda okuvaayo attanya butanya ng'eyensonga eggwa oba n'atagyogera nako olw'okuba ku media live zinyooka onaavaayo gundi onaaddawo. Bwe mulaba nga nzigiddeyo tikyalumbuye amajambiya nga mumanya nze nalidde. Omuntu yenna gwe mulaba nga alumbye ku media ng'alina gw'akyokozaako olutalo nga mumanya yalidde. Ssente Nsereko yazitutte. Baagala okuteeka olutalo ku media ludde ku media nga twerumba ffekka. Nze nyimirire wano ngende nkwate Dogo Nation kyengendo kola Dogo Nation nga mumanya nze nalidde. Muwulidde mutunule nnyo mulabe. Museveni agambye ekyo kyekizibu kyasinze okufuna nti Kyagulanyi ali ku kaweweevu alina abamulwanirira alina abasonsonga alina abagira entalo ezimu ziggwa tazogeddeeko era bayogedde ne bagamba nti aputop yakuba Bujingo n'amubulizaayo. Media ekubye Mpuuga nga Kyagulanyi tayina kyayogedde kuba Museveni yayinvestinga mu bingi naye alabira awo ng'ekintu nga project egudde nga tewali na kyetutaddemu kyamaanyi nnyo. So bwe mulaba nga nyimiridde wano n'entwalirako gy'omugezi nga mumanya nze nalidde. Muwulidde kati ngamba mwena aba online mwetegeke sente oba muzirye oba tuzirye naye manya nti agenda okulumba munne gwe nnumba ng'omanya nze nalidde sirika era sigenda omuntu yenna bwannumba sigenda munyega. Kubanga nkitegeddeko mwagala kutudayivatinga titugenda baddamu kuba nze sijja zirya bwe nazirya sijja kukola. Nsereko wa mesimu yange eri +97433939639 nkubira nkubulire woziteeka naye sijja kukola kubanga era nnyingi gundi zojjeyo ng'olimba mbuno sayi mbuno mmanyi nnyo simanyi mbommanyi mbuno ojja kuntuukirira. Kituufu wali omumanyi nga tuli mu NRM twabba lulu lwa NRM nze nalokoka ne neenenya sidda mu kasasiro wammwe. Tompa na bisente byo okujjako ziri ze nakolera zo nzaagala kuba akalulusigo wakabba tomanyi gye nayisa bululu obwo bwakuleeta mu byobufuzi ezo zojja zimba kuba nazikolerera. Deo tumanyire wala. So Museveni bwe bato bali bayiyiza media bagamba media Kyagulanyi ono yesimye nnyo. Museveni yagambye nze buli kintu nze nyina okutuukawo nze nyina okwogera nze sina banyamba ne bamugamba kati ne bali tubatabule buli omwayo mbene munne. Eyo nga nvuddeyo waliwo olutalo olunene nnyo wakati wa Museveni ne mutabani we nga byaddala era bye biviiriddeko ne tweet endala gye yabadde agguddewo okugiggalawo. Muhozi Museveni yamugambye agenda mujja ko bwa CDF era essaawa yonna Muhozi bagenda mukolako reshuffle bagenda mujja mu kifo ekyo kya CDF. Olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo. Museveni yamugambye oyogera ne impunity nina ebizibu bingi
otinkula abantu yamubuziza senga nalimbi kwata bwentyo senga wetuli yamugambye senga nalimbi kwata bwentyo senga wendi wandi ndabyeko gwe n'okunda bako yamugambye lwaki oyono n'ebintu bye tukoledde banga bwe tesube tulina okukola ne wankubadde obuyinza wankubadde biki Museveni yayombesezza omwana era namugamba omujjako ba CDF oba okumujjako obukulu ekitu kyonna abeerawo asigaze ekifo eki kya last son kubanga azaala ekibya akiwongerera abeere last son era kyovolaba bebyo bye bayinzayizaawo kakati gundi bala mwagamba mbu waliwo abahakinga hando ya Muhozi mbuno be babiwandiika ne babiwandiika ate gwe noddamu ng'okomentinga buli busiru bwateekayo buli kyasesema ng'olya buli Muhozi kyasesema bala mungalya yaddakaawo naye nze mbuuza bwe muba mutidde bwe mutyo kati mbuuza Muhozi ne Balamu ne Museveni kansoke ku Muhozi ne Balamu bwe muba mutidde bye mukoze mu gavumenti yammwe nga kitamwe yali mu ntebe akyagiwambya agiina ye president mbu nga nze sirimu nze siyanfuga nze Museveni tansinikirako binyobye era naye akimanyi president wange mumanyi Kyagulanyi Ssentamu nenze ngamba bwe muba mutidde nga Museveni yali mu ntebe notyanga gwe CDF ne weegaana byoyogera ne byowandiika Balamu notyanga oli minister kati kigenda kuba kityanga muvuddeko bukyanga ntandika okwogera n'okuwandika n'okupostinga ku media seetondangako ku byempostinze ne bwe binjo kyangenda nabyo ate era siri muntu ayokebwa ate ne bwenjokebwa ne bakiba kinjokeza si mawulire waliwo olumu juzi Red Pepper Monitor yakiriza defeat ya Mpuuga si lwakuba Monitor ye yali enkyamu naye mu kaseera ako walabanga Monitor eyokeza gye bigwenza okugwerera nga Mpuuga ye yayokya ebimu tusobola okulabika nga abookeza naye ate ne bwembanjokeza olaba zi Monitor zi New Vision zezokya naye atenze era nze siyokebwa naye nze mbuuza bwe muba mutuusa okwegaana CDF ne weegaana handles zo ne weegaana bye wapostinga ng'oli CDF omwana yayimba n'agamba nti olaba okozebwa olaba olabise bwotyo mu makanzu kati olwo n'olabika otya mu fitingi kati nze mbuuza olaba obikoze bwotyo mu gavumenti yammwe kati olwo n'olabika otya mu yaffe bannange yoyo ngenda kusalako omutwe olaba otagala nga gwe CDF kiriba kityanga nze CDF nzikirizibwa okulota bayiza bwe ye nabawadde ebyawandiikibwa kasooke nsimbe wakati ebyawandiikibwa by'olwaleero tuli mu kitabo kya First Kings chapter 3 from verse 1 to verse 28 awo twasomawo emirundi ng'ebiri Sulemaani ekirooto kya Sulemaani ng'aline Katonda tugendagenda mu Romans chapter 12 from verse 1 paka gy'onooyagala nze njja koma ku 3 olwalero ngenda kwogera kuki eri nsimbi yakati ngenda kubuulira bannayuganda okulekeraawo okweyagaliza nga weeyagaliza wekka selfishness gye ngenda okwogerako leero kubanga ogwo omwoyo gutusibye nnyo omwoyo ogwo guli mu bannayuganda ate ne mu struggle mweguli guli mu bannayuganda bonna leero gwe ngenda okwogerako omwoyo ogwo ogw'okweyagaliza abalala ne bwe bafa gwe n'osigalawo kati wamma ekyo kye ngenda okuyogerako leero kati nzizeeyo eri mbadde mbuuza ogwo ogulenzi olaba otiddemu otyo nga gwe CDF olirabika otya nga gwe wa bodaboda olaba weegaana by'owandiika muyinza waliwo ebintu byenjogera wano ne mulowooza mbundoota naye n'okuloota kukkirizibwa fe ab'ensi ey'omwoyo okuloota kintu kikulu waliwo lwoloota ekintu ng'oloota riyo kyetugenda okusoma kuba tugenda kiraba nti omwana Sulemaani yali mu kirooto naye nga byaddala agenda ozukuka nga byaddala kati nze mundeke ndoote wamma loota kyekyo mwe abanda banganza aloota kansirike kati obanga mutandise okwegaana
bye muwandise ne bye muogedde ne bye mukoze Museveni yamubuuziza ne yugo omanyi parliament gye wavumye omanyi ebintu Muhozi yongera ovume parliament ate Muhozi kola boti Muhozi njagala okube Museveni oluya kujjeko obusiru Museveni yo mwana mujjeko obusiru jo obusiru ko yo mwana wamma Muhozi byokola bye bituufu Muhozi byokola bye bituufu parliament givume abalamuzi bavume kuyirozidde kwata besijo omusale ko mutwe alekerawo okuzanya kandolindo yine Museveni Muhozi tokolanga ko bya magezi nze kintu kya magezi kyonkoledde bucyangobawo kiri eki kuvuma parliament kati obulayo kimu kukwata ka Museveni noka kwata ogwo mukono ogwo gwatwalira wano ogunyoro oguteeke emabega kanyoro omukono ogwo oguteeke emabega Muhozi katotandise okuddamu amagezi ebintu byokola bye byogenderawo njakakasa genderawo nkubanja olina ebbanja lyange eri nakutuma omulambo gw'erweru sakutuma omulambo gw'erweru Muhozi sakutuma omulambo gw'erweru erweru bwakusookanga tokuba ku simu yange ate kimanye nti nerweru akunoonya buddeyo otamiire erweru tatamiira osiba mutamiiro ate nze byenjogere byange sibimenyawo nga gwe mbuno CDF kyatya mwenze ne malambeera CDF amaka tugende tuwumbe wiki naye nga tetunawumba wiki najja wano mbadde ngezaako okulwakuba ba admin bange bali bize bonna nkwasaganya nabo emirimu gino okusobola okuba nga tulondoola gundi ebintu ebyenjawulo ebibaddewo tuba tulina okubikatiriza okuleeta bye tuyiseemu waliwo video saturating ennyo ey'omwami gwe bayita Bosmik Otim najja ne mbabulira ebintu bya Bosmik Otim alina video ndowooza nga 6 nga njogera ku Bosmik Otim era namubajjukiza byonna bye bakola paka lwe bamuleeta mu State House nali nakamalo bagamba ne bateekayo n'ebifaananyi nga Bosmik Otim ali mu State House ne Museveni naye nga yali atolose be bantu abawunjawunja bwe batinde badde no omanyi Museveni akwogereza mpaka nga akukkirizisiza nze Museveni okulekerawo okummanyira kuba buli bye yannegambisa nga mbyogera mu lwatu Museveni alina ebintu bibiri ayagala kutiisatiise mu nkukutu bw'amala okutiisatiisa n'amala gundi n'akwogereza n'obeera ng'otidde nga bw'oti okirowoozaako wekka bwakusuubiza byakusuubiza okukuwa biki nabyo birowoozaako byokka bw'atyo bw'atomeza abantu n'abajjako kye bakkiririzaamu so nabagamba ebintu byonna ebyatuka ku Bosmik Otim ne mbibalagane ku video omuntu asobola okunoonya video ezo osobola ozinoonya mu video zange nabagamba ekintu ekyali mu kwagala okutambuza regional parliament baali baagala okukijjamu ekintu ekyo balwana nnyo okulaba nga bagana His Excellency Kyagulanyi okubuuka kaluma okudda eri ebyo mbadde nga mbyogera nga mbibabuulira mu security alert emirundi mingi naye nga buli kye bayiyo okukola nga tukikuba kaakati wano we zaaleetedde Bosmik Otim olw'okuba yeeyagaliza asuubiziddwa yenna byonna ye okumubeererawo n'awaayo bibino byali mu kutambuza njagala muwulire okumanya abantu Museveni bwakugula akulongoosa obwongo ne budda mu lubuto ebyenda ne bidda mu mutwe otegeera ekintu eki njala kuluma He's coming at night. Today, the 17th, at night, Bobby Wine is coming to Gulu City and he will be maneuvering his way to Agago because tomorrow there is a coronation of a chief and Bobby Wine, as an opportunist, want to take advantage of all situations. When we were in the camp, we did not see Bobby Wine. We did not see people power. We did not see Mnu. Camp bazirimu mu myaka gya 9 ne ali 2000. When we were in the camp, highly concentrated IDP camps, we did not see Bobby Wine. Ebya 9. And today, when we are out of war, when the government has already brought peace in the region, and when we intend to consolidate the peace, maintain the peace in the region, the peace stability that we have, Bobby Wine wants to come and disorganize us. Bobby Wine, you are not welcomed in Gulu. We shall never welcome you because you are tribal. First of all, you are tribal.
owulira Everything omuzanyo gwa you Museveni are doing for your own people, your own pride. owulidde You are working for your selfish interest, you and your family, and you and your tribe. You are tribal. We don't want you in Kulu. okitegedde I will be in Agago tomorrow. Me as Honorable Hospital team, I will be in Agago to make sure that Bobby Wine does not reach the coronation place in Agago. Unless you want to run with blood on your head. okitegedde Strong warning. This is a warning to Bobby Wine and no. You are not welcome in northern Uganda. otegedde ekyo ekintu nakakibagamba emirundi emeka There is nothing you are going to offer for us. I myself, I work for people power. I work for Nuke. I am the one who brought Bobby Wine and people power. now boss Mikotimu agamba bwe bali mu camp concentrated camps mu mirembe gya Konimbu teyalaba ku Bobby Wine yaliwa script gye bamuwaddeeyo abyogera no na mu luzungu okulaga mbu naategeera akulaga ayogera na luzungu okulaga nti nno yasoma naye nga musiru muzibu era akuŋŋaanyiza abantu okubalaga nti alina ne byayogera alina n'abamuwagira bakozesa nnyo ekitwa kye ky'okutiisa ojjukira juzi bwe baleese bro wange gundi ono full figure bro omwana yamuyita bro yamugamba full figure bro weddeko wulira n'agamba mugeze mulinnye Masaka mu kuziika mugenda kulaba bosi Miki okakasa tetusobola kujja ggulu okakasa tetusobola kujja ggulu wamawulira nabagambye ekintu kye nabagambye ensiiba mbagamba UPDF SFC police tebali redde kuddamu kukola ttemu lyonna ku bannayuganda tebali redde kuddamu kukola ttemu lyonna ku bannayuganda kyovula ba Museveni adiringira mu bantu abafaanana bwe batyo tunuulira abantu abo bosi Mikotimu ono gundi ono w'omu kisiko wali Wamanga waliwo bonno balabanga beebo waliwo kana akagundi kana akegundi kano banayerera atakusagala na kukogerako ekyo Museveni kyalizotinzeeko UPDF SFC tebakyaddamu kukola fujjo ku bannayuganda wadde naaka kati Museveni atandise kukola mu bigange ebyo style ebyo bulijjo si kibagamba naye wulira okumanya waliwo abantu abamu abasoma ne basoma obusiru boss Mikotimu yani boss Mikotimu artist yali artist wamanyi nnyo mu northern Uganda era ennyimba zaziyimba mu Lukyoli era yalinga yagala nnyo His Excellency Kyagulanyi nnyo era yamulonda okubeera coordinator mu northern Uganda kakati nga bumanyi ffenna bwe twafuna ekizibu ekyokutujjonkera nga people power n'okweze naye bamukwata mu kumukwata ne bamutiginya ebyo era abyogedde wano ngenda kamalayo abinenyeza Kyagulanyi okitegedde amuvunaana mbu teyaliwo mu kampu nga bali mu kampu mbu tebamulabako obwongo bwa boss Mikotimu takimanyi nako nti Museveni ye yalikoni ye yabasalako emimwa teriyo kiyitibwa koni olwo olutalo ndulese mu episode ziwana emirundi mingi nga ndi ne bakomanda bennyini abakomandinga nga gundi ez'enjawulo olwo olutalo mbadde nga ndu bagamba ngamba bulira front ez'enjawulo n'aba UPDF abali abatakimanya kye bajje bava ekigoye ku maaso okutegeera nti beekubanga bokka UPDF wabula boss Mikotimu agamba emirembe Museveni yajja emirembe mu northern Uganda Kyagulanyi gye yalamaze Kyagulanyi yabateeka mu kampu ulira bwagambye manye ne baza Mukama kubasaasana but at the time when I was being killed almost ngani akutta Bobby Wine was flying going to America. ulira Our youth be careful. Be careful. awona abawaddeyo 2,200 is going to destroy your future. Bobby Wine is a user.
He used me. The best example is Boss Nicotine. Bobby Wine used me. And he want to use my people again. Never. It will never happen. Over my dead body. I am ready to fight Bobby Wine in northern Uganda. Bobby Wine, don't come to Gulu. Don't come to northern Uganda. Don't come to... Hold it. Ekitongole ki Red Cross kidduukiridde abatuuze mu bitundu ebikalamuja abakoseddwa omuliro ogwakuttera ne gusaanyaawo amayumba agasuka mu 2 mu disitulikiti esukka mu 3. Omuliro guno ogwamaze ennaku nga 3 nga gutinta gwafa ku bavubuka abayigga emmese mu kitundu kino wabula ne gusajjulwa embeera y'obudde etali nnungi. Katubira Olwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde abatuuze mu disitulikiti y'Nabirattu, Moloto, Kosane Napaka e Kalamojja baakulwawo nga bakyalunyumya oluvannyuma lw'omuliro okubaalumba ne gusaanyaawo ennyumba zaabwe zonna. Omuliro guno gwakumwa abavubuka b'ekitundu kino abagenda mu maaso n'okuyigga okufuna ekyokulya era nga gwasaasaana okumala ennaku 3 okukakana nga gusaanyizzaawo amayumba agasukka mu 200 mu disitulikiti ezo. My neighbor came. She called me, Mama Aaron, you come out. The fire is too much from outside. Now when I came outside, I saw the fire was really too much, with too much wind. There are these youth, unemployed youth, desperate youth, who go looking hunting for rats, for survival. Because for them, when they hunt rats... Boss Nicotine agamba abavubuka tebavaayo okwerwanako kubanga balina emirembe. Kalamojja ne Acholi bonna be bamu bali mu Northern Uganda region eyo yemu. Abavubuka bakera kuyiga mmese ate mmese agitunde nusu 10 for survival. RDC yayogedde omwana akera ku machanga yagala okunoonya mmese 10 wakiri ayo kyekyalo. Botuganira ku version yaabwe ate nayo teyali ntuufu. Naye nga gwe mulimu ogukolebwa bayiga mmese bafuna nusu 10 buli mmese abantu balya mmese. Mugende munoonyereze bulungi tewali yokoni yakuba abantu ba Northern Uganda. Nakugamba Museveni baatuula ne babala Northern Uganda. Bali bakute ku buyinza ebbanga eriwera okuva lwe twafuna independence. Abanozana be bali basinze okubeerako mu buyinza nga babutegeera nga bayivu nga balina ssente kuba obuyinza bwali nnyo mu saidi yewaabwe eyo. So bali bagagga, bali basomye, bali exposed nga batambuddeko, babeera mu mawanga g'ebweru. So bali connected mu 7 n'abakutula mu linnya lya Koni n'abateeka mu concentration camps. Kati bali mu kuzivunaana Bobby Wine Kyagulanyi okitegedde. Wabula gaba sikwagala mu Northern Uganda, sikwagala mu Northern Uganda okitegedde. Oyo Boss Miki namubabuulira dda alina episodes ziringa 6 ze naakamwogerako ku Mpoma satellite. Oyo mumaze katuwumbe wiki tugende mu kigambo kya Katonda. Olunaku lwali lwa Sunday ebyo nja biddamu. Ne mutuka n'okumuvunaana mbuno babateeka mu kampu nga Kyagulanyi asoma. Ogwo omuliro gwe mugamba ogwo ogwakyenda simanyi ezo kampu za mwezi emyaka gya 9 yali mwana muto nga asoma. Musajja watungana yako babuloka nga Kanaabe kati mwali mwagala Kanaabe abakolere ki. Nebaza Mukama kuba saasoma ate simanyi Luzungu wamanvuddeyo. Ku Sunday twali mu kigambo ekigamba bwe kiti. Twali ku kigambo ekyali kigamba my day, your day, my day, our day. My turn, your turn, our turn. My chance, your chance, our chance. Omuntu kati asobola okukitegeera obulungi gwe tusobola obbagamba naawe n'okiwulira bulungi ye Kapere. Kapere oluvannyuma lw'okubonaabona ennyo n'okubeera n'ekirooto naye ng'ekirooto kye tekimuvinga nga kiringa ekitalina ssuubi. Olunaku lwatuuse nga lunaku lwa Kapere si lumu ate okuva lwe yagenda buli watuuka ye mugenyi omukulu. Kapere n'ali nnyo nnyonyi ne bamwaliriza ku kisaawe
nga wali abatezigese n'ebimuli kati ayambalako ne ku mpale nnyimpi ku weekend ali mu mpale nnyimpi Kapere naye bannaye Kapere onkoza bubi Kapere wamenyeewo benzi yange kubanga natuula ne president mu benzi mbadde sinnaba kukinyumya Kapere watudde mu nnyonyi naye era nze nasooka Kapere ojja kuddeyo weewaana olowooze mbuno oli wakabi nze nasooka kutula n'omukulembeze oyo mu benzi kyokyo nange tojja kugeze naye olunaku lwakeddenga lwa Kapere taani yakeddenga ya Kapere yodde maide awadde nkyali mu kuwandiika katabo akali mbuno benzi finito nkyali mu kuwandiika katabo tekanafulumanga Kapere ojja okatulira nga bwe watulidde omusaka mu Frensi nze nja kwevuunula nze tompita musaka mu Frensi nze siri saka mu Frensi gye watulidde nja kwevuunula nzire waggulu Kapere toyinza kutuulira benzi nja sala amagezi gonna benzi njize ku ngulu ndi mu kuwandiika katabo mwalimu ensonga 10 na mmekoli wano ozizanyirako ojambu n'omusaka mu Frensi wagutulidde bebe kulu yakiguddeko saka mu Frensi gye yafulumizanga amanye genda kukuba ekintu yavudde ekiwatule teyatuuse ntinda wamawulira waliwo olunaku waliwo olunaku lwange waliwo olunaku lwaffe nali simanyi olwaliro ziri 19 bwe bwali bweruti omwaka oguwedde nali naakamala ne mama Ebeni ne Ebeni ennaku 2 nabasinkana ng'ennaku z'omwezi 17 Januari kati ne bwe mbyogera tebabiina makulu kuba navaayo dda ne nnyingira e Uganda 17 Januari nga nali sikimanyi nange nenfunako waliwo abansekereranga nga zeeyo nasigala ngangala nga tumaze okwawukana nga ngangala waliwo benakubirako ngankaawa naye nga oli bangamba neze tawira kye muŋŋamba naye nembagamba omukutu ogumu gugezembwa muganda wange newe wamaggo owulira nali saakisuubira nti nyinza okubasisinkana nga ne mu bwongo wange sikirina bwakyanga tulya waliwo ebintu by'oyinza okuba nga tobisuubira naye nkukakasanga waliwo olunaku olukyanga lunaku lwo Katonda waffe oyo mwenkanya nabagamba Katonda bw'atalituwa bwenkanya alitukolera apoloje mu lujjudde lw'abantu bonna mu nsi zonna nga tannaba kusala musango okututwala abagenda mu ggulu twegendere mu ggulu abagenda mu Geyeena bagende mu Geyeena kuba nze nteeka okuyingira eggulu nze sikolererangako Geyeena nga tannakikola alisooka kutuwa apoloje nti banaye bannayuganda kuba tujja kuba ne tenti yaffe nga nene ffeka bannayuganda mu nsonyiwe kuba bambi saasobola bataasa ekyo bwe kiba tekisoboka kitegeeza Katonda ateeka okutuwa obwenkanya era Katonda yatuwadde obwenkanya Museveni yabadde alajana ayina baminisita basasula naye talina akamuwolereza tali kamuyamba ku nsonga zonna zikuba ye butereevu kyokka ayomba Mukyagulanyi yo atasasula yadde 10 Mukyagulanyi tavaako yadde lwataano ne bwe yagala okutwalako ebweru tasobola kulinnyisa nnyonyi kati bosi Mikyotimu oyomba Mukyagulanyi yakuleka n'agenda mu Amerika yagenze ne Kapere kakati ekyo kitunyonnyola otya uyina pulobulemu weetereeze yodde maide awadde twali mu Joshua chapter 3 chapter 4 ne chapter 5 waliwo olunaku Mukama lwe yasisinkana Yoswa n'amugamba nti olwaleero ngenda kukukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri bategeere nti gwe nkulonze ngenda beera naawe nga bwe nabeeranga ne Musa okusooka olunaku lwali lwa Yoswa Katonda addamu n'abasisinkana abaana ba Isirayiri n'abagamba olwaleero kino kye mulabye ataddamu mu ssuula ey'okutaano n'asisinkana eggwanga lyonna maide yodde awadde yabagamba mu ssuula ey'okutaano olwaleero njiringisizza ekivume kyammwe eky'Emisiri nkibaggyeko kasita beewaayo ne bakkiriza okukomolebwa ne bayiwa omusaayi olw'eggwanga lyabwe bafuulibwe abantu abapya n'amugamba ne luno olusozi luwandiika okubeera olusozi olw'ebikuta byonna babireka yodde maide awadde dayo ku Sande owulira obubaka obwo ojja butegeera ku Mmande twaddamu ne tusoma ekyawandiikibwa mu Yose ssuula 24 olunywa olusooka paka ku lusembayo nga tugamba bwe tuti tujjukire nnyo Uganda gy'evudde ne weeri tulabe weeri tusalewo wa we twagala Uganda egende ebiseera byayo eby'omu maaso kubanga biri mu ngalo zaffe
Mukama yakwata abana ba Isirayiri okuyita mu Yoswa n'abatemera before nga Ibrahimu tannazaalwa nga ne tata wa Ibrahimu tannazaalwa n'abanyumiza n'ababuulira Nakoli yazaala Teera n'azaala Ibrahimu n'abajjira ku mirembe gya Nakoli n'abaleeta kujja Teera n'ababuulira bwe yalonda Ibrahimu n'ababuulira bwe Ibrahimu bwe yazaala Isaaka n'abatemera n'abaleeta ku Yakobo n'abaleeta ne bajja Misiri nga bantu batono ne bavaamu eggwanga eddene nga liri Misiri engeri gye yasitula Musa n'amulonda okujjayo abaana ba Isirayiri n'abaleeta n'abajjukiza bwe basala Yorodaani byonna nga Katonda abajjukiza bwe yamala n'abagamba bw'ati okuva lwe mutegedde ebyo byonna n'engeri byonna nammwe bye mulabye mu mulembe gwammwe kati njagala musalewo mulondeko ani gwe munaaweereza naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Yoswa n'abagamba musaleewo bwe mwagala eggwanga lyammwe libeere mwagala kukola nga bajjajja bammwe bwe baakola emitala w'ennyanja emyufu nga bakyali e Misiri baabeera e Misiri ne batandika okwadoptinga bikatonda ebirala baabeera e Misiri kambabulira olutalo lw'okuzza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize lwali lutalo lwa bakatonda kulwana. Katonda wa Isirayiri yali alwana okuzza abaana be wano mu nsi ensuubize kubanga yali emaze okwokupayingibwa abantu abalina bikatonda ebirala ng'olina kusaanyaawo bikatonda ebyo osobole olina okusaanyaawo bikatonda ebyo osobole Katonda wa Isirayiri asobole okutuula mu kifo ekyo. Eggwanga lyaffe lyalumbibwa ne lireetebwamu bikatonda ebirala ne balijja ku katonda oli owa Katonda w'abajjajjaffe Katonda wa independence bulijjo mbaleetera security alert ku jjinja lino nga mulowooza nnimba lirino leero kyova olaba wano tubeera n'okusiiba n'okusaba nga twegalira Katonda okukomawo mu ggwanga Uganda. Bw'onoosoma Bayibuli obulungi waliwo bikatonda ebyenjawulo ebyali by'occupyinzi promised land. Mwali musimanyi dabayo kino genda olamuse nnyoko yoyo majambere ejjinja eryo mujjukira nga ndibabulirako bajjajja mu bikwateko abachwezi mulwane n'abasajja abalwana nange lusoka ndi bubi abagala okubba ettaka lyange mubakwateko abalabe abachwezi mwenna mbakowoola nti tufe wano tugende tulwane entalo owulira bikatonda bye baatuleetamu musabira pulezidenti wange Museveni obulamu musabira pulezidenti Museveni obulamu musabira amaanyi agava wano tubakolimira mu linnya lya Yesu tubikolimira mu linnya lya Yesu abagala okututta abagala okuwamba Uganda abagala okwonoona buli kimu ekya Uganda gwenga wata mukakitaawo owulire ejjinja lyo bulijjo siribagamba Museveni lyasamirirako mubayise bubi bajjajja mubakwateko temwebaka abatwezi owulira bikatonda owulira bikatonda ebyo abalabe baffe ng'olwaleero bajja okutongoza wano abalabe baffe bonna mubakakkanye bamanye nti pulezidenti Museveni ye pulezidenti w'eggwanga eno bamanye nti General Muhoozi omusana muddire ebbanga lino byonna tubisabye mu linnya ly'abatwezi. Owulidde bikatonda ebyo waliwo gukatonda baali baguyita molekyu gwo saddaaka yaagwo baayokyanga baana bato gukatonda ogwo mu Uganda Museveni buli abaana bwe badda mu ssomero ateeka oguwa saddaaka era tulwanye nagwo okulaba ndowooza ttamu ewedde ye ttamu etafuddeemu mwana ayokeza amasomero naye tewali mwana agiridde mu ssomero twakirwanako mu kumwekispozinga ate ne mu kusaba nga tugamba Mukama eyo saddaaka tugigaana juzi baayokya essomero awo ekinawatakambuya essomero lyonna ne lisaanawo tewali mwana yafiiramu ogwo gukatonda gulamba gwali mu Kanani gwali gw'Abakanani nga gukatonda gutwala saddaaka yakwokya baana bato era Mukama yagaana Isirayiri okuwaayo abaana baabwe mu muliro okuwaayo gukatonda gwe bayita Molekyo waliyo Basera waliyo Bayaali waliwo ani kati olutalo lw'abaana ba Isirayiri okudda mu nsi yaabwe kwaliko okuzza Katonda wa Isirayiri okudda mu nsi muno bwe lutalo lwennyini oluli e Uganda abasumba bali mu kusamira
bali mu kusamira baba kwata ne babateeka mu kusamira Katonda waffe ne bamujja mu kifo kye kyalina okubeeramu ababitegedde tulina kulwana kuzza Katonda bw'akomawo tebasobola beeramu Yoswa yagamba abana ba Isirayiri musaleewo oba mudda mu byabajjajja bammwe bampuuga bye babadde bakola nammwe bye muba mukola naye nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama Era okutandika n'omwezi guno tugenda kubeeranga n'okusiba n'okusaba guno omwezi tugenda kubeera n'okusaba n'okusiba okwa end of month tuli mu kusaba Mukama atuwe ekigambo ekiramu tugenda kusabira muki tukibuuza Mukama twagala Katonda okutukomyawo okukomawo mu ggwanga Uganda okusimbula bikatonda byonna bannange Museveni eryo ejjinja bulijjo ndibagamba bulijjo mbagamba ejjinja eryo nga mulowooza nnimba buli muntu gwembadde njagala okulinkwatira ng'atya okuligira ng'atya okulinkwatira okutuusa lwe nayogedde ne Majambere n'alinkwatira ne mugamba Majambere kwata ejjinja eryo sikukimako Majambere n'akwata akatambi ako n'akata lyeryo ejjinja libayita mugole bulijjo lyembagamba awo wasamiriddwa awo walidde ente za Museveni emyufu simanyi enjeru n'enzirugavu awo so Yoswa n'agamba musaleewo oba mugenda kukola byabajjajja bammwe oba mugenda kudda mu dingidingi w'abeesige musaleewo oba mugenda kukola byabalukwago sebo lukwago namulabyeko ng'ayogera ng'agira agamba simanyi ffenna tukolere wamu oba PPF kiki FFP leba ne basajja mmwe mwe bannayuganda mwagala kukola byabo Yoswa yagamba mujjukire gye muvudde mulabe we tuli musalewo kye mukola olunaku olwazzeeko emirundi ebiri twasoma mu kitabo kya 1 Samuel chapter 10 from verse 1 to verse 27 bulobaka bwali bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okusinga nti Mukama amuyisizza mu byonna bye yali alina omuyisaamu okufuuka omukulembeze byonna biyiseemu Bayibuli egamba bw'oyitangamu ebyo byonna bwe bimalanga okuggwaayo okolanga ng'omukono gwo byonna obikolanga omukono gwo bwe gulabye by'olowooza okukola omukono gwo gubikole nga bw'oyagadde kasita omaze ofukibwako amafuta okkirira ogenda kusooka kuyita wakati mu kufa naye bw'omala okugwa kumala aloga laaka eryezereza bw'ogayitako bw'otyo ogenda kuba bakagayitako osanga omuti gw'omweramannyo ogumanyi omuntu bw'akugambanga nti olinnye mweramannyo omuti gw'omwera ogumanyi omuti gw'omwera gubanga akasaana omuntu amanyi akasaana naye guba n'amaggo amawanvu gabanga ag'olukindukindu omanyi eriggwa ly'olukindukindu olukindukindu bwe lukufumita olwala n'entunuka fe edda twagiranga okutema ensansa obuso okukola gundi obuso obweru obwo nga tubigira tubiyuguluza eryo eriggwa ly'olusansa ne limala likufumita totawaana eyo ebantunuka era bw'oba tuyagala olwala entunuka bwe likufumita we likufumisa okubawo okwata oba ekitundu oba nga likufumise mu ntobo za kigere okwata oba ekintu ekiti ekiringa eccupa oba eccupa n'okubawo nnyo bwoti n'okubawo omusaayi ogwo ne gufulumanga bungi awo owona buwonyi naye bw'otakubawo omusaayi ogwo okufulumanga haafu ya tampeko oba ogenda ekigere bayiza n'okukitemako bwe kikutukirayo ne likufumita ne likutukirayo baba balina kwokyawo na muzigo gwe noosaaga kati Bayibuli egamba bw'omala okuyita wano ate ng'omaze okuyita ku malaalo ogenda kusanga omuti gw'omweramannyo eriggwa bwe riti kitegeeza you move consciously then ate awo bw'omala oyita ku mwera ogwo ogenda kusanga abasajja balina ebyokulya n'ebyokunywa balina essente naye gwe ky'oba okola mu bintu bye bagenda okukuwa wajja kubaawo abalina ekigambo kwata emigaati ebiri kuba emigaati kigambo kya Katonda kwata mugaati gwoba ogenda nabo tokwata ku baana b'embuzi tokwata ku kita ky'omwenge awo bw'onomala okuyita awo omwoyo n'amaanyi bijja kukuyiikako okyusibwa okubeera omuntu omulala ebyo byonna bwe bimala okutuukako ebisigadde obikolanga omukono gwo bwe gwagala ku ebyo wa His Excellency watannaba kutuuka mbuuza
olunaku lwe yagenze Dubai yekaye yabadde ku kisaawe yekenyonyi bwe yatuusize Dubai lwaki yayaniriziddwa mu ngeri y'enjawulo kuba yafuulibwa okubeera omuntu omulala tewaliwo omulala yavudde Uganda yazzeekawe Dubai byabadde bwe bityo lwaki ono kubanga yafuulibwa okufuuka omuntu omulala okuva lwe yafuna omwoyo n'amaanyi bw'otuukanga awo byonna ebisigadde bikolanga ng'omukono gwo nga bw'olabye oba obubaka twabusoma emirundi ebiri emirundi emeka ebiri nga tumugamba newankubadde era bwasigalayo tujja busoma maaso awo Katonda bw'anaaba ayagala tujja buddamu nga tumalayo ekyawandiikibwa ekyo Bayibuli egamba n'alagula ojja kusanga bannabbi abalagula naawe olagule waliwo omu ku beeyita bannabbi b'e Uganda eyabadde Dubai era naye ne bamuwa ebibye simanyi biki simanyi ne bamuwaniriza eri simanyi state biki ne bakuba emigu simanyi biki naye noono bwe yazze naye yaweereddwa ekikyate ne kitambula okusinga ekyoli bw'osanganga abalagula naawe olagulanga kati awo ebiddako kolanga bw'oyagadde nkugambe waliwo bapropagandist abagambye Kyagulanyi oyo omulaba Museveni yagenze Dubai n'abeerayo kuba bati okuteeseza mu Uganda Kyagulanyi yamusisinkanye Dubai gye bateesereza ebiddako byabwe babiri wobobo eba naye Mukama Katonda wange bombi babadde bageze kusinkana Dubai ne NRM mwine ekizibu ku mitwe wama His Excellency bw'ofuulibwanga omuntu omulala bw'otyo ebisigadde bikole nga bw'oyagadde mu Uganda mwe bannayuganda balowooza mbu tuli bato nnyo okukola ebintu bino gundi okujjako gavumenti mwe mwine ekizibu ku mitwe ulira okuva edda baali bateekawo ekifaananyi mu nsi ne mu Uganda omwo nga waliwo ekigero ky'abantu abalina okuyingira amagye nga bw'oba oli mumpi oli luyongoyongo oli muto mu myaka tebakutwala mu magye era abantu bangi balemererwa ng'oyingira amagye genda olaba amagye ga Amini abasajja bonna bwe bayimirira muganda wange bawanvu banene biwago Museveni ye yajja mu Uganda n'akikyusa n'akolagana n'obwana obuto myaka 8 ku 17 n'akola atya n'addira akaana akato ak'emyaka 12 n'akateekamu omutima gwaggolola n'akateekamu omutima nga keekanaggolola ekyo Museveni kye yakola ng'akaana Museveni yaddira obwana obuto n'abuyingizaamu emitima gy'abantu abakulu ba Amini ng'akaana nga kalaba emmotoka y'amagye ne kabalaba nga bonna kabamazeewo ne baki RPG ne kamalawo emmotoka yonna obwana bwaddanga ku kkubo ne busamba omupiira nga zi RPG zaabwo ziri awo emabbali gwe obulaba ng'obusamba omupiira ebisajja by'oboto ne bijja nga bisinika ebinnyo biyitawo akaana ne kabanga olwo n'akuba omupiira mu nsiko oli n'abanga agenza ogukima omwana n'akwata RPG n'akuba abasajja bonna n'abamalawo yaddira abaana abato n'abayingizaamu omutima ogw'abantu abakulu nga babayita n'abakadogo oyo yenna agamba mbu tuli bato okubirowoozaako n'okubikola waliwo jja yambuza nagamba naye ebintu byoyogera kuba wali wagenze n'oyogera nti kakakyawo nga tuwamba gundi radio Uganda nkati ng'oli ayogera ng'eri ekisaawe tewakyali nnyonyi nti gavumenti ebireere obudde nibuli bino ebintu wajjako gavumenti yawa nga ndabanga ebisoboka gwe badde omanyi tebisoboka tubisobola just kuddira baana baffe tubayingizeemu naye bwe tutuuka ku baana baffe bannange baana mmwe muyingire mu nyumba mubadde ki mulaba abasirikale bayitawo omwana n'atya omusirikale buli lwamulaba n'adduka mulituuka ddi gye mulaga Museveni yakwata abaana bammwe n'abayingizaamu emitima gy'abantu abalala n'abafuula okuba abantu abalala obudde bugenze eyo nvuddeyo olunaku olwaddako era twabadde ne His Excellency Kyagulanyi nga tumugamba obikoze byonna by'okoze naye byonna bimale eyo kubanga waliyo ebibulayo
waliwo ebibulawo kituufu obadde watuuka wali kumwera mannyo ng'olina okumuvinga mpola waliwo abantu abang'ola His Excellency Kyagulanyi ne bajjayo akatambi ke yayogera n'agamba nti nno Museveni wankubadde awambye obuyinza n'alayira naye tetwagala amaleko na mwaka oba mwezi twagala mujjako kati era tugenda mujjako Gasumbo yatera okubikootinga simanyi Kelvin Birinyanja abo His Excellency yali ali ku process eri Bible gyegamba ey'omwera mannyo ng'ali kumwera kwennyini kwalinnya abo bennyini be yali ayita ababe be bakwata formulas ze ne bagenda ne bazitunda yeri eyo Bible yayina ensonga lwaki egamba Saulo nti ogenda kusanga omwera mannyo nkugambye omwera mannyo guyina eriggwa liringa omusumaali gwa inchi 4 abo bennyini be yali alowooza be yatuulanga nabo okwogera okutema empenda bwe bavaako leero nalabyeko ku interview ya Kalwanga ow'ebusujju bwe baali bagenda mu parliament baatugamba bo n'empuuga gundi yonna baatugamba tubadde tetwandigenze mu parliament naye buli awaliwo tusobola okuteeka front okujjako Museveni tugende tugikozese tujjeko Museveni yabadde ayogera biki byakoze mu parliament yagambye bwati enzere waffe ebya nagenda okujjanga mu busujju temuliimu first grade kati first grade tuwezaayo ebisatu kubanga nze nkiikirirawo utewaliyo masanyalaze kati gyegali enguudo zikoleddwa ku lw'okubanze era njagala okugamba ba MP bannange naddala ab'enkyukakyuka bwe muba mwagala okusigala mu parliament mutemeeko obudde bwe mumala mu parliament mubeere mu constituency mukolere abantu bammwe bwe tutyo bwe tujja okukuuma ebifo byaffe tukomewo neera abantu b'ebusujju mugende muwulirize interview ya yagenda okujjako Museveni yawadde bannamagezi basigaze ebifo bakomewo neera yagambye waliwo abantu ababadde mu parliament emyaka 3 myaka 2 basobola okukuuma ebifo naffe tusobola obikuuma ne tubeerayo emyaka egyo mu bwongo bwe talinaako okujjako Museveni alina kunyweza kifo kye busujju njagala ombulire Kalwanga kiki kyokoze ku baana okufuna first grade genda owulire interview gyeri ku New Vision ku NTV akawungezi era sengola lwo terubadde lwa Sunday mbadde nja batakutira ebigambo byayogedde naye genda yobire kuba kati bannayuganda ffenna tuli bagezi genda owulire interview ya Kalwanga yagambye engeri yokka gye tusobola okukuuma ebifo byaffe ne tukomawo neera tukendeeze ku budde bwe tumala mu parliament tubeere mu constituency bwe tutyo bwe tunaakomawo neera mu bwongo bwe talinaamu kyakujjako Museveni talinayo kyakukyusa gavumenti ne tugamba His Excellency byonna bikola obimaleyo twabadde mu Matayo essula 4 olunyiro lwa 23 paka ku lwa 25 Yesu yabikola byonna nawonya endwadde zonna n'obunafu bwonna eri ekigambo kye ne kisala ensalo ne kiyingira ewalala Kaperinawumu n'abasuuli ne bawona nze omu ku yali omusuuli nze nali musuuli saali mu Isirayiri mu byenkyukakyuka bino naye ekigambo kye n'amaanyi ge byebimu ku byamponya nze bw'oba yagala okuntegeera genda mu kivulu oba funa nsereko omubuuze yamanyi kyendi abala mwenna mundaba ng'omukwerege nsereko yambuza mwana gwe buno obululu emirundi 4 nga bufa akalulu ka 2011 gendayo okinoonyereze mu Uganda yonna Kampala ye yasembayo okulonda by election ya NRM naye byonna byava kunze press conference zonna ezaatulanga byonna byavanga kunze nga bato eri wakati wa Bamwine kubanga Mbabazi ye yali sekretary general wa NRM ng'ayagala Bamwine nga waliwo ekiwaye ekyagala Babu kati nga nze omusingo 100 njagala nsereko nkola mu New Vision ne tukuba obululu process zonna nentuko ku deliveringa neninya ku motoka nga nze mbwetika offroading and simanyi gundi loading and offroading parcels nenze tika ne tuzitwala ekyaddondo naye ng'ekyange kisukawo okubeera omukozi wa New Vision ne tutuuka mu office nga mulimu Bamwine
ne bamuwa paso nga paso eyo erimu obulu muganda wange nga tete sijja kusobola buweza ne ngamba Nsereko bamwine bamuwadde obululu bwebuti ne bwebuti code namba ezabaddeko gundi kubanga namba lingizi gundi engeri jetwa namba linganga obululu nga paso tujiwande konti muno mulimu obululu okuva ku mitwalo 4 mu kakaga okutuwa ku mitwalo 7 mu kanana ne mubulira ne code ya paso bwe yabadde natuza press conference tetugenda kukiriza kulonda kubanga bamwine abya kalulu nga n'obukakafu abulina Uganda yonna neronda Kampala ne tutalonda kati akalulu akasembayo ne batuyita ne tukakuba twakasiibamu ne tukasulamu ku macha ne tukadelivery nganga lwe tulonda naye ng'obwange mbulina insitulo obwabwe ng'obwange mbulina ne mmaliriza nga mbuwadde Nsereko bonna ne tubulonda era bwe bagenda okuwaba nga wabo nga bawabira Nsereko ewa Secretary General Mbabazi yabagamba mwenna mwabye naye yasinze okubba ye yawangudde inze nali musuuli sali mu Isirayiri mu byobufuzi bino kati naye His Excellency wa makola bwoti Yesu byonna yabikola n'amagombe n'agabya n'awangula bwe bubaka bwe twasoma kolwo mu Matayo 4:22 paka 25 olunaku olwaddako olwokutaano twasoma omutwe gwali kugamba nti Mukama Katonda ow'eggulu assaamu ekitiibwa asobola okussaamu ekitiibwa okusalawo kwaffe ne tulaba mu Genesis olubereberye sura 2:19 n'olwabiri nga Katonda alekedde Adamu chance akole okusalawo Katonda akone mu stamp namuletera ebisolo byonna n'ebinyonyi atuume buli linnya lye yatuuma ensolo Katonda yakonfaminga ekyo Adamu nga bwe yakikola bw'atyo Katonda bwe yakikona mu stamp nabadde njoga kukola okusalawo kuba Katonda assaamu ekitiibwa okusalawo kwaffe olunaku lw'eggulo twabadde mu mutwe gwabadde gugamba nti naye kyemugamba temumanyi kiki kimalawo Uganda temumanyi kiki kitumalawo temumanyi kibonyaabonya Uganda ekintu kyonna bw'omala okukimanya okifunira solution abanyankole tuyina effumu tuyina olugero lugamba nti ejjinja ly'olabye terisobola kubongola nkumbi wano twabadde mu kitabo kya Yobu essuula ey'okubiri nga Yobu Setaani abonyaabonya Yobu takimanyi endagaano enkadde yonna teyakimanyaako nti waliyo ekintu kye bayita Setaani endagaano empya yetuleetera ekituufu ekyali kitabangula ensi era ne batubulya n'engeri y'okumuwangula mu ndagaano enkadde ya Uganda bannayuganda baali tebamanyi Museveni na Kabano mu ndagaano empya ey'omulembe gwaffe tutegeera nti waliyo ekiyitibwa Setaani kati bwe tumala okukitegeera tuteekwa okumanya bwe tukirwanyisa omusajja wuno atannaba kumanya akyali mu ndagaano enkadde ya Museveni abuuziza Kyagulanyi wali ludda wanga tuli mu kampu kyokka yayogera asinga Kyagulanyi obukulu naye sooka mubuuze mu kampu ezo yalina emyaka emeka ye mukulu ku Kyagulanyi naye mu kampu yabeerayo nga wa myaka emeka avunaana Kyagulanyi obutabayamba mu 94 nga 94 Kyagulanyi yali mu ssomero kale awo n'olaba embuzi n'olaba enkima n'olaba embata za neti bosi miki ate wakirise ngo badde oyogera ezimu ku nnimi zaffe ez'ewakana tumanyi tugamba bambi teyasoma naye mu luzungu lwe mwali mugambye mbwe aboogera oluzungu be bategeera ate gwe mu luzungu totegeera mu luzungu ate totegeera ate ng'oyogera luzungu bannanga oluzungu tekitegeeza kutegeera bw'oba wakana genda olaba empuuga ne bosi miki otimu oluzungu lutuufu bye bakola bifu amini oluzungu lukyamu naye byakola bituufu bannange wummula mirembe shaking kata so netulaba mu kitabo ky'amateeka essula 29 olunyiriri lwa 29 nti ebyama bwe biba tebinnabikulwa biba bya Katonda naye byabikudde biba byaffe n'abaana baffe Katonda yatubikulira Akabano yatubikulira Museveni ne tumutuuka n'okumanya nti naye mwanda we yateekamu pampa bannaye Museveni obondo okumali n'olwaleero we yabadde atudde lumu gye baatuddemu ne kabaka we Abu Dhabi Dubai Abu Dhabi tebanaddamu gituulamu bakubya akawoowo konna abawarabu be basinga obuwoowo okimanyi ekyo mu nsi yonna abawarabu be basinga obuwoowo genda okinoonyereze
Ibrahim Isaka yasabira mutabani we n'amugamba echupa ya kaloosayo echupa yote gwesenga kaloosa echupa ya kaloosa akawowo bakabasabira Ibrahim ne Isaka be babirekawo tota wana kunoonya kawowo ka mu Faransa gwe buli akakawowo kempunya ako kawulira te wali akayina mwelo okujja kongoze mu bawarabu gwedda ne bota naba fete tunaba mu winter twekuba kawowo buli woyi tosigala muntu akiriza banake nkugambye gundi kadama yani winter yajja na gundi nagenda ajja akola gundi TikTok winter tuseteri kunaba winter tuseteri kuna winter tuseteri kunaba winter tuseteri kunaba twekuba we kubibuwowo nga twebaka gwe nozanya nakunya towuliranga ko mazzi abanabiriza mwe mumanyi kati tugenda mu kigambo ky'olunaku lw'olwaleero Katonda waffe Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukabaza olunaku lw'olwaleero Mukama tuze wano okusoma n'okuyiga ekigambo ky'obulamu kigambo ky'emmere kigambo ky'omaanyi kigambo ky'omuliro kigambo ky'onnyondo ekigambo ky'omusana Mukama yolesa omusana gwo mu linnya lya Yesu ganya ekigambo kyo kigwe kutaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu Omwana Katonda yenze binatusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Waliwo olwaliro omuntu anebaziza omuntu anebaziza lero mbo haba nange pastor webale wagenze n'okoola ejjembe mmwe mwandabeko nga nze nkoola wana amayembe mbu wagenze n'ogenda okoola ejjembe n'empuli n'engamba kyekyo pastor eryo naye mmwe bane mwagala ebyonooneesi ate sikyaddamu kukola bintu ebyo wano mbigobyewo wano siddamu birabawo ebintu ebyo wano nayise ejjembe mugenda kutandika kunjogerako eyo mbuno pastor yayise ejjembe muwulire tutandise ekigambo ky'olwaleero leero njagala kujjawo omwoyo gw'okweyagaliza wekka mu ggwanga Uganda ogwo omwoyo gusibye Uganda obutatuuka weerina kutuuka nga sinagenda eyo njagala olabe vidiyo eno njagala ojjukire buli awabeera ekizibu mu ggwanga Uganda ebizibu byonna bifaanagana mu ggwanga Uganda kuba ekizibu kyaffe ye Museveni njagala ojjukire mu vidiyo eno nagibalazeeko ennaku ezo njagala owulire kye bayita selfishness oba byebyo byenjogera mu luzungu okweyagaliza muzeyi ffe twakujeruwero ffe twakuleeta etukuyingiza ekibuga etuwerekera wangi we twayita we sisobodde kunyonyola ffe twakuleeta naye kansabe otufeeko mutunulira awantu w'ensula siina kenyina siba enjala n'engisula nonda bicupa bampita mulalu lwaki mpitibwa omulalu nga nze nakuleeta ku ntebe ndowoozaako nange onzijukire nange ompeeyo kompadde sirina bingi byakwogera ennaku nyina nyingi abantu bange batokomoka bonna bafiira mu lutalo kitange yafa mmange yafa baganda bange bafa nze nali kawonawo kwabo nemperekera Luweero kale bannayuganda mwenna tubalamusizza sijja gimalayo kubangira ne gibapostingira yatandise agamba ng'ayogerera ggulu bannange ffe abaakuleeta yamaliriza asaba bibye yekka laba wensula lwaki nonda ebicupa genda oyite mu Uganda yonna abantu basavaivinga ku bicupa gwomanyiza omulimu gwenkola wano okimanyi nti nange wano nonda bicupa gwe noobirondera na mu nsi yo nze mbirondera ku mawanga nga n'abantu bange siri nabo nze ne wabaawo livansi ey'okuddamu okulonda ebicupa naye nga ndi Uganda kale weewaawo sisulawo wano naye neeyo chansi sigirina njagala n'okufuna chance ekoma nvugire Uganda nvugire boda Uganda wakiri naye neeyo chance sikyagirina nkuba ngena nenkoma kafaananyi dduuli bwe navanga ku biboda byange nga ndeese bichipusi mu bikooti nanyimirangako ku bichipusi ebyo by'okukubo nengulayo bichipusi nengenda wali ekamocha nengula yawe ebibuzi ne bampakingira ebibuzi n'ebitooke ebyokye nenzirayo ewaka nga ndi ne mama Ebenife Kaaba ne tutula ku bibuzi byaffe ne tubirya kati mpulira nga njagala nkomewo n'ebichipusi ebyo n'ebibuzi nga wano waliwo Ebeni wano waliwo Shalom tutuule ku bibuzi byaffe tubirye neeyo chance sikyagirina
bwebeerawo kati nga weeri kati sisula wano weewaawo kati ffenna ekizibu kyaffe kiri kimu naye mu Uganda twerowoozaako ffekka naye wulira njagala okuba omwoyo gw'okwerowoozaako wekka bannange gavumenti era ebintu byonna byayidde nze mbadde ninamu gundi kapita ennene nnyo akagundi konna kaweddewo naye nze mbadde nyina looni gundi gavumenti jangu nyambe naye nga akatale akayidde bane kangende mu kigambo wulira essula eyokusatu awo Sulemaani n'abeera mukoddomi Bassekabaka ekisooka essula 3 wa Falaawo kabaka w'e Misiri n'atwala muwala wa Falaawo n'amuleeta mu kibuga kya Dawudi okutuusa lwe yamala okuzimba ennyumba ye n'ennyumba ya Mukama ne bbugwe wa Yerusaalemi enjuyi zonna kyokka abantu ne baweerangayo ssaddaaka mu bifo ebigulumivu kubanga tewaali nnyumba eyazimbirwa erinnya lya Mukama okutuusa ku biro ebyo Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe kyokka yaweerangayo ssaddaaka era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu awo kabaka n'agenda e Gibiyoni okuweerayo ssaddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 1000 Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibiyoni katusooke tusimbewa wakati ekisooka Sulemaani yayagala nnyo Katonda ng'atambulira mu makubo mu bigere by'omugenzi kitaawe Dawudi n'atambulanga Dawudi bwe yatambula n'ayagala nnyo Mukama n'atuuka n'okuwangayo ssaddaaka yawaayo ssaddaaka etabangawo kati katusooke ku ekyo oluyimba lwa Buganda lutukuutira okutambulira mu bigere bya bajjajjaffe abatusooka balwana nnyo entalo ne baagala nnyo Uganda eno ne baagala nnyo Buganda naffe tukolenga bwe tutyo abazira nnyo abatusooka tuli batabani n'abazzukulu b'abazira abazira nnyo abatusooka balwana nnyo entalo nga bakikola olw'okwagala eggwanga lyabwe bawaayo ssaddaaka nga mibiri gyabwe kati kansooke ngende eri mu ndagaano empya kubanga kenjogedde ku kya ssaddaaka mugenda gamba pasita agenda kumaliriza ng'ataddewo akabbo temuteekawo kabbo kammwe tukyasoboka kujjayo ssaddaaka eno katugigende mu ndagaano empya eri tubadde mu ndagaano nkadde kati mujje mu ndagaano empya mu Romans chapter 12 tuli kukuwaayo sadaaka essula y'e12 kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe sadaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino tuvudde eri ng'omwana yawaayo sadaaka n'asanyusa Katonda ng'atambulidde mu bigere by'omuzira eyamusooka n'atambulira bulungi mu bigere bya kitaawe Dawudi wano Bayibuli egambye embeegayiridde abooluganda abaagalwa okuwangayo emibiri gyammwe kubanga eyo ye ssaddaaka entukuvu ezisobola okusanyusa Katonda muleme okwefaanaanyirizaako ng'ab'emirembe gino abatayagala kuwaayo mibiri gyabwe muleme kubeera batiitiizi ng'ab'omulembe guno muleme kubeera batiitiizi ng'ab'emirembe giri egiyise kubaffe omulembe gwaffe gulina okukyusa wulira kazireyo kemaliga katono essula y'e12 kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amagya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu muweeyo ssaddaaka nga gy'emibiri gyammwe bwe bulamu bwammwe ekyo kye kisobola okusanyusa Katonda nti Bayibuli egambye bweti tekisaana nnyo nti ate tukole tutya tukyuse amagezi gaffe okubeera amagya amagezi gaffe tugakyusa okwawukanako kugaba mpuuga mukyuse bukyusa amagezi gammwe tugafuule majja tuweeyo sadaaka entukuvu ku lwa Uganda ey'okusanyusa Katonda mmwe kati kansooke nzireyo eri nve mu bintu bino ebyokweyagaliza ekyo kya sadaaka nkimaze kati nzizeeyo eri mu Bassekabaka ekisooka essula 3
basakabaka ekisooka 3 Essula eyokusatu. Kale obeere n'obutuukirivu mu bigambo byo osinge bw'osalibwa omusango. Naye nedda Katonda abeere nga w'amazima naye buli muntu. Essula eyokusatu. Sulemani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 1,000. Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. Katonda n'ayogera nti saba kyemba nkuwa. Sulemaani n'ayogera nti wamukola bulungi nnyo omuddu wo Dawudi kitange nga bwe yatambula mu maaso go mu mazima ne mu butuukirivu ne mu bugolokofu bw'omutima wamu naawe. Era wamuterekera ekisa kino ekinene kubanga omuwadde omwana ow'okutuula ku ntebe ye nga bwe kiri leero. Era nno ayi Mukama Katonda wange ofudde omuddu wo kabaka mu kifo kya Dawudi kitange. Nange ndi mwana muto simanyi kufuluma newaakubadde okuyingira. Era omuddu wo ali wakati mu bantu bo be walonda eggwanga eddene eritayinzika kubalibwa newaakubadde okugattibwa obungi. Kale muwa omuddu wo omutima omutegeevu okusalanga emisango gy'abantu bo njawulemu ebirungi n'ebibi kubanga ani ayinza okusala emisango gy'eggwanga lyo lino ekkulu. Awo ebigambo ebyo ne bisanyusa Mukama kubanga Sulemaani asabye ekyo. Katusooke n'ekyo nakyo tukijjewo nga bwe tujjewo ekya ssaddaaka. Mukama yagamba Sulemaani saba kyemba nkuwa. Saba kyemba nkuwa. Nga Katonda azze mu ngeri nti ebintu bye baagala boogereko byabwe ye ne Sulemaani. Sulemaani olw'okuba omutima gwe gwali mulala yagaziya ekitimba n'akitwala mu bantu bonna wamu. Yasaba ekintu nga kyakugasa bantu bonna wamu. Olwaleero n'oŋŋamba nti wire nkukolere ki? Bannaye nyinza okubuulira. Mama Ebeni njagala nze njireebwe nti ne mamebe. Njagala tugaggawale nze ne famire yange. Njagala nzimbe Muyenga. Njagala nange ngendeko mu Amerika. Nze ngende bwenti. Omusajja Sulemaani si kye yakola. Sulemaani Bayibuli egamba ebintu bye yagamba Katonda byasanyusa Katonda. Kubanga Sulemaani ebyamuli mu bwongo wano Sulemaani yali kabaka. Naye yagamba Katonda ekigambo ne bwali badde gwe kyali badde kikukutula omutima gwa wansi. Yagamba bwati munnange wampa obukulembeze nga ndi mwana muto simanyi kufuluma simanyi kuyingira. Abantu bo bano bagezi nnyo eggwanga lyo lino bantu bagezi nze sibasobola sina na magezi gabakulembera. Naye mpuuga abadde just leader of opposition naye nga atusirisa bana musirike waliwo betulina okukulembera waliwo abalina okukulemberwa ffe tulina kukulemberwa bwe mulina kukulemberwa akyali nno leader of opposition bannange mulekerawo ffe tubakulembere era ngenda kulwana nnyo okukulembera abakulembeze bammwe era ngenda bakulembera n'abakulembeze mbakulembere nange bana musooke musirike ffe tugire kuba ffe tulina okubakulembera nze bateekateeka ffe tulina okukulembera. Just a mere leader of opposition. Yenanga tusiza guni etambula, yana atambula yeweseemu, yana atambula simanyi yenyola, simanyi bw'atambula atya. Kubanga Sulemaani kabaka agamba simanyi kufuluma, simanyi kuyingira. Ali down to the earth, wabula aluuza ebintu bingi nnyo kyali kirooto. Chances ze Katonda ayogera naye mu kirooto amubuuza oyagala nkukolere ki Sulemaani? Nze no chimbuza kugambirawo munayo emyaka gino gye nnyina nkuze kutuuka wano simanyi mmotoka. Njagala gundi ontwale njige mmotoka ongulire mmotoka. Nze golaba mpangisa njagala nve mu bupangisa ate nga nsula Muyenga. Banne Katonda n'amala bimbuzo oyinza obuga ebintu byenyinza okutokomoka. Nyinza okutokomoka omugambo. Mukazi wange atambuza bigere nga nte nze era Mukama abaana bange tebalina Mukama abaana bange batambuza bigere okugenda ku ssomero. Banne nyinza okwesabira ebintu. Uganda ogendo jijjukira ng'ekirooto kiku yonza no jijjukira toyinza kujijjukira. Selfishness Bayibuli egamba ebigambo ebyo bwe yabyogera n'asanyusa Katonda kubanga yagaziya ekitimba ky'ebyo n'akiteeka mu bantu bonna n'agamba Mukama ekintu ky'oyinza okumpa ne kiyamba abantu bonna kubanga Katonda bw'ampa V6 yange V13 bazita batya V8 tewaliyo V9
waliyo egundi ndala bagiyitani mama wali wawe ebika by'emmotoka by'empulira bannaye babiyitani kuluga oxygen bagiyitani bannange senga zibadde pibiki senga nzimanyi nampa ekimotoka kyange muti mujja kitulamu ate oba onookitulamu nze ndi wano ku driving seat mama ebenyali eno kakati awo n'otulaba eri waliyo gundi Shalom eri waliyo Eben kati ogenda tulaba omusajja yanoonya ekintu ekisobola okugatta ensi yonna buli omu akigabaneko gaali magezi namugamba ekyo abantu bo bagezi omusajja yakakana ne yekakanya mu maaso ga Katonda abantu bena Range Rover wamaje mbadde mpita oxygen ndowooza wama ndowooza yeyo kati wama guhulira nasitula abantu ba Katonda n'abateeka waggulu ye ne yekakanya Bayibuli egamba ne Katonda ne kimusanyusa mu Uganda buli muntu agamba Museveni nakola bwenti Museveni nerabide Museveni fedakala bwenti eggwanga lyonna lifa eggwanga lyonna lifa nze mwana wange tasoma lwaki mwana wange tasoma nga nze nalwana baani abasoma Sulemani yateeseza ggwanga lyonna kubanga yamanya Katonda ke yeerese wano okwogera nange V8 nze njagala isinga kube gita V9 gobadde ki naawe nze njagala V12 gobadde ki oba teriyo bajinkolere anti njogera ne Katonda kati njagala ekitabangayo ate njogera ne Katonda ate nsabe Ipsam naawe nugwo ovugisa Ipsam wano okuli wagundi sona beni ne Kayibanda bwe mba njogera ne Katonda mba njagala kiri Kenzo ye olumu yali ali ku mwasuze mutya NTV nagamba nakazibe kankubulire banna Uganda abo balaba omuntu bayinza omuwa nze kimpalanya abantu sikirala kwogera mazima omuntu bamuwa sente ne bamuwa olugoye lwa red ne bamugamba olugoye olulaba gendo gamba abantu nti lwa white naye nze Kenzo njogera nti lwa red kyovula banga tebanjagala namugamba sokola beggwanga werifana n'obulumi bungi niwe osanga omuntu ng'agamba ati eggwanga ddungi Kenzo yayogera mu interview eyo naye kati genda obuuze Kenzo bamuwa sente ezo zennyini ze yali agamba kati red agiyita quiet red bw'omubuuza nti eno ki agamba quiet nomubuuza kakasa luno olugoye lwa quiet ye lulaba lwa quiet temumuyita quiet ffe waffe tumuyita quiet mwaba quiet mwe mumanyi Katonda asanyuse kiki ekisanyusiza Katonda omusajja agaziyiza ekitimba akitutte ku level ya ggwanga lyonna